+256. Kati wano tugenda kola tutya? Wano tugenda kufunirawo omuntu atwale wapangiseewo. Tufunemu ssente. Naye taata, essaawa zino lwaki tulutwala yeeyo gy'ogambye gye wagula ekibanja n'ennyumba ne tutegeerayo? Batwale ddi? Leero ekibanja n'enju yaako nabigula wala. Sisobola tambula kati kutuukayo. Mbasaba mugumikirizeemu ennaku nga 2 oba 3 nja kuba nfunye amaanyi agatambula. Nja kubatwalayo mukole kimu. Mubirabe, mubirambule. Kiki? Akantu kansimbye mu kifuba. Mpulira akantu kansimbye mu kifuba. Magezi ndetya ku mazzi nnyo. Okakanyemu. kati Obadde ontesizza. kati mpulira bulungi terende. Kwali ekikulu. Banange Gatonya. Banange kikyate. Akantu kakyakunyola nnyo. Nange ngata wafisa natulaga kibanja na nyumba gyebiri. Gatonya. Taata abindako endagaano y'ennyumba n'ekibanja birudda wa? Endagaano y'ekibanja biragirira. Endagaano. Gatonya. Gatonya tokola buti maaso bannange. Magezi duka ono n'enjuba tumutwale mu ddwaliro. Kano si ke kaseera akatuufu aka Gatonya okufa. Bannange Gatonya nedda nange kakkana. Nedda tokola buti Gatonya. Endagaano. Erirudda wa? Erirudda wa? Magezi duka! Endagaano. Halo Natalia. Wanji mama Shakura. Simanyi waawe mba ntandikira. Kikyate waliwo obuzibu. Iye ate bunene. Buzibu kyate. Nange kitalo. Kitalo. Ekyati. Nange taatawo yafudde ekiro. Wanje? Zinawerawo wano. Bulira no. Mwebasebo, mukola ki? Kati bulira kibuuzo kyekyo ky'obuuza. Olaba omuntu yeetisse ensuwa ng'omubuuza kyagenda okukola. Mbabuuza musima ki? Simantana ya Gatonya. Mu kibanja kyange
Mwe bagambye muteeka. Namwandu yatugambye tusime wano. Tugenda oziika omugenzi. Mu kibanja kyange. Kibanja kyo. Kati mbaleemu 2 nga muvuddemu. Kyoba omanya twazze kuziika. Tetusobola kuleka mugenzi mulambo nga guli awo twazze kuziika. Waswa tetukaana na musajja. Tugende tugambe Namwandu ti omusajja azze n'atugobawo atugambye ekibanja kye tetusimawo nda. Namwezikiriza. Oba namwezikiriza. Obudde bwakuziika ojja otusunyuwa. Abagambye ekibanja kyange kyebaziika. Jane, ku kyalo kya Mpisi abantu nga baziika n'ekyo ekineewunyisizza abantu tubasanze baseka balya banywa buli omu ali ku bibye. Kiki ono omwami nga tebamuziise laba abantu. Tracy, Gatonnya obadde tomumanyi nga abadde awalana buli muntu enena ku kyalo kino. Olaba n'enkoko ya neighbor ne bwejja ewuwe naye agiwalana. Naye ate ekyo kye bakoze si kirungi, si kya bwenkanya. Oli omuntu afudde. Omuntu bw'aba afudde mukyesonyiwa ne mukivaako. Wakati buli mulamu. Owalana otya omulamu? Kubuulire, waliwo omuntu akola ekintu mu bulamu n'omukyawa ne bwafa era osigala omukyaye. Naye era kye bakoze si kirungi. Musajja wattu bandizze ne bamuziika bambi. Batuuze bannange, kitalo nnyo. Tufiiriddwa muliraanwa waffe ate nga mutuuze. Ate nammwe mbeebaza okubeera nga bwe mwawulidde emiranga n'okwasiirana mwajjiddewo bunnambiro okutubeererawo mu kaseera kano okusoboozebwa. Kitalo nnyo. Wabula ekiriwo ekiri mu ddiiro kati tekinyuma, kubanga Gatonnya ate wabadde agenda okuziikibwa ate yatundawo. Kakati ate siwulirangako muntu yenna ajja wano nti oba wa luganda lwe. Siwulirangako Gatonnya ng'akifulumya mu kamwa ke ebbanga lyonna lye mbadde naye wano ng'agamba nti oba ayina kojjaawo egindi oba ssengaawo ow'egindi oba muganda we oba wa wonna. Bannange batuuze, waliwo wano omuntu yenna ng'olina oluganda lwa Gatonnya lw'omanyi wonna we luli? Kaakati tetuyinza kukkiriza Gatonnya nti oba tumuziike mu nnyumba mu, kubanga mu nnyumba muteekwa okusigalamu Namwandu n'abaana bamulekwa. Kati nze kinsazeewo, ekibanja kiri kyange bwoya, tekiriika kibanja. Gatonnya abadde muliraanwa wange emyaka gyonna. Njagala tusitule Gatonnya tumutwale tumuzanzike wali mu kibanja kyange. Ekyo nakyo kive mu ddiiro.
waliwo omulala yenna alina kyateesa ku nsonga eyo? Kansooke ne maama oyo zire bwe nti kitalo nnyo ekyamutuze munnaffe Gatonnya. kitalo nnyo. Wabula kinkoze bubi nnyo. Gatonnya agenza okufa wano nga yatundawo dda. Era nze n'omwami wange mukalazi wano ffe twagulawo. Wabula kinkoze bubi nnyo ti omwami wange mukalazi wano tasobodde kubeerawo olw'ensonga yagendako safaari kukola. Naye nze nga nze mukyala mukalazi badde nsaziwo ti nnamwandu n'abaana be bawadde ennaku ezo 3 wano nga bavuddewo. Kituufu olw'ensonga nze njagala kuddaabiriza nnyumba yaffe yeeyo ssebo. Kaakati batuuze bannange mbabuulire bwe bituuse omulwadde alumya amuweese sabbuuni amusse mu lubugo kuba kakati tubadde tukyali ku kya Gatonnya aziikibwawa ate kaakati waliwo ensonga etalereka tulina kati ate okulowooza ku nnamwandu ne bamulekwa tubataddewa. Kati awo simanyi kituyinza kuzzaako bannange abataka. Batuuze Dickson olina ekyokutoosa ku nsonga eno? Iye nnyabo ogambye nti ennyumba mwagigula ssente mmeka? Eno ennyumba twagigula obukadde 45 ssebo. 45? Ebiwandiiko ebijoogerako ebiraga nti mwe baagigula obirina? Ebiwandiiko tubiyina. Kati ze mbadde nteesa nti okkirize emikolo gy'okuzika omuzeeyi gigende mu maaso. Bwe giba giwedde ogenda oyita ebiwandiiko ebyo ebiraga nti mwe bagula eno ennyumba nze sayinike cheeke ssente zammwe zonna nzibawo. Olwo omukadde asigaze amaka. Wekiba nga kyakutuwa ssente tekirina buzi. Awo nno kati ensonga zitandise okukakkanamu. Sebo wabaddewo omukono wano naye kansooke. Batuuze banaye nga kitalo? Kitalo nnyo. Omulinzi nga wagambye ogulira mukadde ennyumba aneesose bwesosi kuba nange mbadde ngenda gimugulira. Naye nina kye neewuunya omuntu omukulu ategeera ogulira otya omuntu ennyumba nga tekuliiko lujja. Era nze nsazeewo ngenda gulira mukadde olujja. Era ngenda genda ewaka ndeete endagaano kwe nagulira nzireete nzikwase mukadde nga nammwe mulaba. Weebale nnyo bannange abatuuze. Weebale nnyo. Weebalire ddala. Nze wentyo ebyange si bya cheeke. Tolimbye ebibyo bya ndagaano. Gweno siruwala. Banda kaakati weebale nnyo ssebo. Kaakati kye tubadde tugamba ssebo nga bw'osazeewo okugenda okutuleetera ebiwandiiko tukozese akaseera ako ng'ogenda okunona ebiwandiiko ensonga y'okusima egende mu maaso tulokole ku budde. Mulabye mutya bannange? Tewali buzibu abasima baliwa. Banne obugalo mwebale nnyo mwebale ddala bannange mwebale kutukondezaamu. Mwebale nnyo tugezeeko okukwata obudde tulabe nti essaawa y'okuzuuka etukwata bulungi. Weebale nnyo bannange abatuuze. Banaye abatuuze nnamwandu temumusuulirira. Ayinayo akatooke, ayinayo omuwogo, tusobola okugenda ne tubireeta. Bamulekwa ne bagira nga beeyambisa nga balyalyako. Nze nina omusiri gwa muwogo waba asaba buyambi, omusiri gwa muwogo ne kasooli, omusiri gwa muwogo guguli. Ogwa kasooli guli kyengulu eri wala mu lusozi. Kati abasabira obuyambi baweeyo gy'oli mu kulya batandikire kweyo lwaki. Temugwa ku nnyimbe be mukyankalanya. Jane, omanyi ekiboogeza ebyo byonna?
Katweberere mukeka mwageze byonna teri kirala. Naye nga tekatera kuba. Nawe twesonyiwa. Oh, sorry. Yansanga ntamidde naye kati ajjansange nga sitamugamba ajje kati. Maama simu abagenda omulabirira. Abaana bagenda wa neighbor. Namwandu ajja. Aje tosirikako. Ate teyanywedde. Kati weewuunye. Kati omuntu ng'oyo omulaba osobola omusanga nga yasoma. Baba bamanyi mutabani wa Kajoba ono rasita. Omanyi bye yasoma? Ono asima emifulejje. Yasoma masannyalaze. Ate nadda mu mifulejje. Bintu ebyo ebitamiiza oluusi abamu babako n'ebyewaabwe. Kisobola nooli nga bamulogera mu naye kati oyo osobola omusanga ng'alina ebitabo bye naye ng'asiraanidde awo walaki. Mwana wange funyemu okwennyamira kubanga omalirira otya n'oddira miliyoni 45 si mitwalo 4.5 si mitwalo 45 naye miliyoni 45 ozimalire mu muntu ow'ebbali nga nange kennyini kitaawo mwana wange nga n'ennyumba eyange ogiraba nga iyo tekyanjaamu. Taata nze ngenze ne ntunulamu nga sisobola kukigumiikiriza omukadde anzalira omukyala bamufulumye mu nju nga nange wendi ate nga sente nzirina nengamba no nedda ekyo saakikkiriza. Naye oyambako ekitono ky'osobodde naye omuntu miliyoni 45 zonna waakiri wandibadde akasente ako kakwata n'okampa. Taata ekituufu kiri nti tandikidde eri wa mukadde naye nga naawe era mbadde ninawo entegeka eyiyo era nga ndi mu ntegeka yakugulira ettaka nga ddene nikutereko faamu nkutereko n'ennyumba ennene wanoveewo lwakuba kati nsookedde naye nawe mbadde nzija era kati bwe nkusabira era nkugamba nyoonya ettaka nga ddene ezo sente bwe zingenda zikuwa osasule kuzimbire nako. Wangi ye byogera bituufu. nkakasa kinjogera taata. Esente ozijjawa mwana wange nga tezikufaanana. Tobanga mwana wange wayingira ebintu by'ekirogo bino ebyokusaddaaka abantu. Taata nze omanyi bulungi ezo ebintu by'ebyokusaddaaka abantu sisobola. Wabula okola ki? Wabula ekituufu kiri nti nafuna omulimu mu kampuni bansasula bulungi era nze mmanija w'eyo kampani. Bituufu by'oyogera? Kyenjogera ge mazima era nkikakasa. Gwe kyokola kunyonya ttaka ze sente ngenda kuwa osasule. Kyogamba wendifunira? Oba olifunye kati sente zogenda zikuwa sente zo weeziri. Teweemenya. Kati ensonga eno teyeetaaga kugibeeramu nze kakanoonye babbulooka kuba kati sisobola kutambula mangu n'enfuna ttaka. Kati kanoonye bbulooka nnoonye wano essimu ya bbulooka. Kaakati obubaka obw'okukubagiza n'okwebaza nga tubumaliriza tugenda kubanga tuwuliriza ebyafaayo by'omugenzi. Ebyafaayo by'omugenzi nno bino tetubigenda wala kubanga omugenzi okujja ku kyalo kino yajja akyali muvubuka muto ddala era yajja lwa mirimu nga azze kukola. Kale nate nga ab'eŋŋanda ze bo tetwasobola kubamanya yadde okumanya ekyalo gye yava. Kale lwe tetuyinza genda wala nnyo ku byafaayo bye era mu nsonga y'emu bwe tutunula ku ndagamuntu ye esobodde kutulaga bbanga mwe yazaalibwa. Omugenzi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Gatonnya omwaka gwa 1971. Kale nalina okubalirira okwangu osobola okugattagattamu n'omanya emyaka gy'omugenzi. Ekyokubiri omugenzi yajja kuno nga bwe mbagambye nti akyali muvubuka muto abadde musajja mukozi kubanga yajjira ku mirimu yajja kukola n'afuna kuno obutuuze. Abadde musajja mukalabakalaba nga mugerengetanya ate nga talina mutawaana ku muntu yenna
gwe kasitoba ng'otegedde kyayagala aba talina buzibu na muntu yenna. Obulwadde obussa omugenzi ono yafudde bulwadde bwa kasikonda.